Mukyala wa Jajja Nup Muzeeyi William Byalugaba olwaleero ayogedde omulundi ogusookedde ddala mu mawulire okuva omwami we Jajja William Byalugaba Jajja Nup bukyava mu bulamu obw'ensi. Maama Byalugaba asiimye nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukwano gw'alaze famire yaabwe okubanga yasobozesa ye wamu n'ekibiina kya National Unity Platform okujjanjaba Jajja Nup oba Muzeeyi William Byalugaba omwami we basala amagezi gonna ne basala entotto ne bamujja mu ggwanga lya Uganda obujjanjabi gye bwali bubalemeredde ate n'atwalibwa mu ggwanga lya America gy'abadde ajjanjabibwa ebbanga lino lyonna. Asiimye nnyo bannankyukakyuka bannanupu bonna People Power abakulembeze bonna abali mu ggwanga lya America n'ensi yonna okutwaliza awamu abakoze buli ekisaanidde buli ekibadde kijja mu busobozi bwabwe okulaba nti Jajja Nup abadde ajjanjabibwa ate nga tajula buli kyabadde yeetaaga. Bino nno abyogedde wali Waltham mu ggwanga lya America mu church ku mukolo ogusookedde ddala ogw'okusabirako omwoyo gwa Jajja Nup Omukama amuwummuze emirembe amuwe n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire emirembe. Maama asiimye mwenna abalina kye mukoze mwenna abalina kye mutaddeyo obudde bwammwe buli kimu kye mukoze okulaba nga Jajja Nup ajjanjabiddwa mu ggwanga lya America. Agambye nti gwe mulundi gwe ogusookedde ddala okugenda mu ggwanga lya America kwali kugenda kujjanjaba mwami we nti naye tebiba byangu naye aba Nup mwamuyirawo omubiri mwabayirawo omubiri neebaza abakulembeze abali mu nteekateeka eno buli yalina kye yakola buli yanoonya empapula zaabwe ne zanguwa okusobola okuddusa Jajja Nup okufuna obujjanjabi buli omu amwebazizza. Buli asonze akasente kasonze buli alina contribution yonna gy'akoze ku bulamu bwa Jajja Nup mu bulwadde bw'abaddemu okulaba nga mubadde mufuba okulaba nga Mukama amuzza engulu ng'obulwadde buwona ne Mukama takkiriza mwenna maama abasiimye. Kati nsaba n'obwombefu bw'ekika ekya waggulu mukkirize banywanyi bange tugende e Waltham mu ggwanga lya America tulabe ebigambo bya maama omukyala wa Mr. William Byalugaba Jajja Nup nga yeebaza buli nnaku gye muli era ng'atubuulira ebigambo ebyasembyeyo Jajja Nup bye yamugambye bwe yabadde ava mu bulamu obw'ensi kubanga atugambye waliwo akaama ke yamukubye nga kamwenna bannankyukakyuka. Neebaza Mukama okusooka neebaza Mukama kubanga omwami wange yagenda okuwummula nga akkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Era ekyo kinzizaamu amaanyi era kyekyangunya kubanga mukimanyi mwenna nti there is another life after here. Ate ffe tulina okusalawo nga tukyali wano ku nsi. Bayibuli etugamba mu Romans chapter 10 verse 9 nti akkiriza omuntu ayatula n'akamwa ke n'akkiriza n'omutima gwe nti Yesu Kristo yafa n'azuukira. So ekyo kyabuzaamu amaanyi okulaba nti mwami Byalugaba Jajja waffe omwami wange gwe wasinga abasinga bamuyita Jajja Nup nti yakkiriza n'ayatula obulokozi. Ekyo kinzizaamu amaanyi nnyo. Neebaza nnyo mwenna abazze n'abataze naye nga gye bali balumwa naffe. Neebaza nnyo nnyo Pulezidenti waffe His Excellency Bobi Wine eyatuva mu maaso ennaku z'omwezi 17 ogw'omusanvu omwaka guno wali mu Boston Medical Center. Omwami ono mukulu wange yatandika okulwala
yasoka n'alwala omugongo gumuluma nnyo naye nga tumanyi kiki ekiriwo genda mudwaliro bamuwa eddagala bakola kino nakiri naye nga omugongo obulwadde busigala butambula nga tukumanyi. So one time yagenda mudwaliro waliwo dokita omu yamukebera nasanga nga alina prostate cancer. Yamuwa eddagala namugamba nti agenda alikozese for some weeks. Naye mu kiseera ekyo ng'alina okuddayo nga covid neba nga eyingiddewo n'atasobola kugendawo because transport awo movement was tubeerawo naye ng'awulira obulumi obungi. Covid bwe yakenderamu nekugenda emulago twagenda okutuuka emirago nga ekirwadde kyeyongera era yatandikirawo treatment n'abeera nibamuteeka ku radiation naye ngaera obulwadde basigala nga butambula. Bujjukira olunaku lumu pulezidenti waffe Bobi yajja waka okumulabako. Ayimemba nga amubuuza ekibuuzo, yabuuza muzeeyi namubuuza nti muzeeyi tukole tutya, oyagala tukukolere ki? Muzeeyi yali tanaddamu. Pulezidenti n'agamba nti muzeeyi tukutwale mu US wakujjana. Muzeeyi kyamuzaamu amaanyi naffe kennyini azifambe twafuna essuubi netumanya nti oba n'aba atuuse wano ajja kutereera. From there era wabawo process okunoonya visa, yatukwasa SG Mr. Bongweya ne ttiimu ye. Ebintu byonna ne bitambula bulungi naye ng'omumanyi visa ya America not easy. Kyalwawo nansi mu Uganda naye atwaye. Kati mu kiseera ekyo era olunaku olumu twali tuva mulago kubanga twasigala nga tutambula era nga tugenda mulago nga afuna treatment n'agenda ku chemotherapy naye ng'ekirwadde kisigadde kitambula. Ebyemulago sijja kubyogera nnyo, sijja kubigendamu nnyo. Twali tuva mulago one time pulezidenti n'akuba essimu n'abuuza muzeeyi wa muzeeyi n'amugamba tuva mulago n'agamba mbadde nzize ewaka okukulabako. N'agamba nti kale katukusisinkane mu kkubo ntulabeko. Twasinkana awo ku hoteri Africana. Muzeeyi nga mu tuufu ng'alumizibwa nalaba pulezidenti nga pulezidenti yajja ne mukyala we First Lady Kyagwanyi ne ttiimu ye. Kale bambi nga bafaayo nnyo okulaba nga muzeeyi batasobola mu bwe. Pulezidenti n'agamba ttiimu ye n'agamba nti visa ya America eruddewo mulowooza tukole ki? Ne bagamba nti katugezeeko muzeeyi tumutwale nayo nga tugenda visa ya America. Mu butuufu nga ndabira ddala agezaako ng'obwasobola era nali sirabangako omukulembeze nga afa ku bantu nga pulezidenti waffe. Naye mu kaseera ako ate aba embassy aba America aba embassy ne batukubira essimu batugamba tugende tukole interview. Twakola interview tuwayita kaseera n'okugamba tuddeyo tunone passport zaffe visa.
buli kimu kyatambula bulungi. Twali twetaaga ssente za tiketi almost 11 millions. Naye ndeebaza nnyo zaava muno. Mukubye nnyo, mwayagala nnyo muzeeyi. Ndeebaza nnyo nga kirina wenkoma. Sirina kye nsobola okubawa kujja okubasabira omukisa obutaliiko buyinike. Twajja naye nsaba nsooke neebaze abantu abamu. Sijja kwebaza mwena, sijja kwogera amanya gonna, naye nsaba wabeewo agenjogerako. Okusookera ddala era nga bwe nasoose neebaza nnyo pulezidenti waffe Kyagulanyi ne ttiimu ye n'ekibiina kyonna ekya then nsooka kwebaza omwami Hamad Ayebyona twagira ku adresi ye nga bwe tumanyi America togiyingiramu nga tolina awotugira pepa waaka yonna ye yagikola nineebaza omwami ono Asha ye yatujja ku ssaawa. Neebaza omukyala Sister Aida, I don't know where it is here. Omukyala oyo nali simuwulirangako ne muzeeyi yali tamuwulirangako, naye olunaku lwe twasooka okumulaba kyali kika. Yatufumbira emmere ng'eyawaka naye sikisuubira n'atugwera n'akalo. Manya nti omwana oyo yatwagala ne muzeeyi mu biseera ebisembayo ng'ali kumpi kuwumula. Yampita nga nsaba ekyokunywa. Bwe namala kukimuwa n'angamba nti Aida anakupenda sana. I don't know lwaki yayogera Luswahili, I don't know. Ngamba okay. Waliwo obugambo obulala bwe yayogera mu Luswahili saabitegeera. So Aida manya nti nze gyali asiima. Neebaza nnyo omukyala ono. Webawonayogerako naye nga nkyali Uganda naye nali simulaba. Banna omukyala ono ne basistaazi be batukoze bulungi. Simanyi kyensobola okumukola. Simanyi kyensobola okumukolera ne famire ye. Baatwagala nnyo, yafuba nnyo okulaba nga abuuza muzeeyi ayagala kulyaki, ayagala kunywaki. Mukimanyi nga okubeera n'abantu ababiri ate ng'oli mubazi. Yali struggle, but he's still. Nyongera kwebaza omwami John Sembasha. Okoze kyamaanyi nnyo okucekinga ku muzeeyi. Muzeeyi abatayagala nnyo okulaba nga abantu bajja kumukyalirako. Ng'awulira addamu amaanyi, ng'addamu essuubi. Omwami oyo abadde afubayo okumukyalira awaka n'emuzaalira. Waliwo kintu kyabadde aneewuunyisa nga akugamba nti alina omukyala ogwagenda okunona eri, alina ogwagenda okunona eri nti baagala kugenda kwaba muzeeyi. N'abasomba n'abatwala mu ggwanga okwaba muzeeyi. Nyongera okwebaza ttiimu ya Dr. Kauma. Bakyalidde muzeeyi awaka, bamukyalidde mu ddwaliro. Banna simanyi nga bwe nsobola okubeebaza. Neebaza ttiimu ya Mabin. Mukoze kyamaanyi. Simanyi bwe nsobola okubeebaza. Sometimes I
nebaza mwami Makumbi akoze nnyo akalina aweyekanyakanya ebintu byafuna obwomu ebyo byonna akoze nnyo Mukama akuwomusa. Nebaza Pastor Sumi Jemuna nebaza nnyo nga sirina wekuma. I don't know where I can end or where I can start. Naye nti kangambe ku omwami wange oba omwami wange oyo yazaalibwa Ekabaale omusozi eyo Ekabaale eyo musozi yazaalwa mu 1965 omwezi ogwokutaano nazomwezi abiri Ekabaale kati gye yasomera emisomo gye primary yasomera eyo Ekabaale n'agenda mu secondary bayitayo Butunda secondary ne high school n'abisomera eyo. Obwe yamala okusoma emisomo eyo n'ayingira mu bya business yabiyingiramu obukyali because nti baganda be baali balina okusoma baali nga mama waabwe yawummulanga bukyali n'ayingira ebya business 1990 n'ayingira ekibuga Kampala n'atandika suula engoyi kireevu 1994 n'ayingira ebyobufuzi yayingira ebyobufuzi ng'ayagala NRM ng'alowooza erina ebyemutwala naye terina byeyamutwala. Yagezaako nnyo okulaba nga agiwabula oba ng'agiwakanya naye ng'alaba ng'eyongera okugwa empale. So yatuuka ekiseera n'agamba tujja kugenda n'abana awo we yatuukira n'ayingira ekibiina ekituufu era abadde omusajja nga ayagala enkyukakyuka nga ayagala eggwanga lye nga awulira alina essuubi okulaba Uganda empya naye unfortunately etagirabyo naye mbasuubiza abasigaddewo tujja kugira yali ng'alina essuubi nti ajja kugenda mu convention naye kisobose naye twebaza Mukama nti yawummula egyali musalefu egyali nzikiriza nti musalefu kubanga alaba nti tugenda mu Uganda empya egyabadde alwanirira abadde musajja nga tuyeryantama nga tuyeekiriranya ng'ekyayogera jjo nga merera akyogera nga takyusa. So tubeere n'okukkiriza nti tugenda kugiraba Uganda empya. Simanyi munansonyiwa obwe naaba nga soogedde ekyendina okwogera munansonyiwa bwe naaba nga ndina ekyensobeza munansonyiwa. Naye mbeebaza nnyo nga sirinawo ekoma. Mufubye nnyo, mukoze nnyo, nakati mukyakola nnyo. Mbasabira omukisa obutaliiko buyiizi. Abakoze mu nsawo zammwe, Mukama abaguzeewo. N'abakutamidde ne mukusabira, Mukama
ndetse n'abaana bana abaana bana naye nebaza mukama nti babadde bamaze okusoma bonna bamaze okusoma so ekyo nakyo nkyebaliza mukama kitalo nnyo ekya Jajja Nup mukyala maama byalugaba bw'atyo bw'ayogedde obubaka bwe abutuusizza bulungi. Asiimye buli omu, buli alina ky'akoze, buli alina ky'awaddeyo akusiimye. Mwenna abalwaniridde obulamu bwa Jajja Nup Muzeeyi William Byalugaba okulanga mubadde mufooba okubutaasa tasobole okusuuka okuba obulungi ne mukama n'atayagala, mukama n'agaana n'agamba alina okumutwala. Mmwe abasiima binene era abasiimira ddala abagambye nti ne Jajja Nup agenza okuva mu bulamu obw'ensi ng'asiima era nga musanyufu nti mumufuddeko, nti mumulaze omukwano ogw'enjawulo, nti mumubeereddewo era naye mumativu, agenze mu mativu nti alina ababadde bamwagala. Bannange ffenna tusiima era twebaza buli alina ky'akoze ku bulamu bwa Jajja Nup. Weebalire ddala. Omukama Katonda yaba akutongerera, yaba akwongera okuwa ebinene, yaba akwongera okuluŋŋama, yaba akwongera ebyo by'osinga okwetaaga kuba omuntu afaayo ku lw'abalala, ayagala abalala, ate yaba wanjawulo. Muwulidde maama Byalugaba, mukyala wa Muzeeyi William Byalugaba ng'asiima Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President ng'agamba nti Kyagulanyi akoze eby'amaanyi, akoze ebyanjawulo nnyo ku bulamu bwa Jajja Byalugaba, nti ayina engeri gy'abadde afaayo ennyo bwe yali ng'akyali e Uganda, ng'alaba afaayo nnyo nga si kintu kyangu okulaba omukulembeze ng'afaayo ku bantu be b'akulembera. Nti ne Kyagulanyi yayolesa amagezi ag'enjawulo oba yayolesa okwagala okw'enjawulo eri Jajja Nup bwe yalaga okufaayo. Visa ya America bwe yali eruddewo nga tebannaba kugibawa, ate n'asalasala entotto nga yeebuuza tukoze tutya okulaba nga Jajja Nup ate ajjanjabwa. Naye oluvannyuma bwe yamala ate okubasisinkana, mukama mulungi, ate ne babakubira essimu nti mujje tulabe interview tulaba nga nno musobola okugenda okujjanjabwa. Era mukama wa kitiibwa wa ttendo, interview baagiyita ne baweebwa visa okugenda mu ggwanga la America. Tebyali byangu naye asiimye aba Nup, abakulembeze bonna n'abanankyukakyuka abali mu ggwanga la America abaakola buli ekisoboka okulaba nga basitula Jajja Nup ne family ne mukyala ne basobola okugenda mu ggwanga la America nga tebafunye mu kutaaganyizibwa kwonna, ate era ne bajjanjabwa wadde nga mukama bw'atyo bw'asazeewo. Naffe tubeebaza buli alina ky'akoze ku bulamu bwa Jajja Nup. Weebale nnyo, weebalire ddala. Omukama yaba akwongera ebingi, twesisangeyo mu Uganda empya. Bye bigambo bya maama byebyo. Tujja kuddamu tuwaye. Mukama Katonda nsaba bankuumire. Mweraba.